Buna kumala obwo. Kubuza buna kumala obwo. Kati nabateeka mu beti yose ene muzi omulwanire ebyennyanja tugenda bigaba muki no bitimbe ebikyamu ebikukota muno filament biki bimanyala era bagale kuno wano moga muteeko ojazala n'omwana mubbi kati bateeseko bwekwawe oli mukuba byennyanja genda eri naawe muli bantu bakulu naye byemukwasitula bulungi tunafuna tunina abakazi bana abaali omwenda tesoko zibere enyandu Ebyo bidekaawo. Eyo. Yo, kanga vile bana. kange yo jimpe Nabuya abasudde yayimba yagamba alibanga omulanzi eyayimba tebyatuukirira aya mulebemu amanyi Sigo. Amanya netono jigera muki mu government ate permit okutambuza ebyennyanja sente entono njinga okola ki ebyenvu bembi buli bubiri kino akijjemu nga kikoze eki kino kikulu kiweza fu gundi zetukola ki zetwagala daba kano gabakenkana ate mulimu abula bwakusa okukukwata byonna akola ki kubanga oba onyiizizza bannaye kati omuntu ayagala ensi ye bino oba okola biki kino kyennyanja kizitowa nekiro ebibiri oba 15 naye nokaja tekatuka even afu ground tekagiweza gwe nogenda nokaweba nokola ki ate mukono wano omukono jinja mudiringanyo n'abantu abasinga n'abastowers tubamanyi tutandise okubakwata wano sekitoleko twamu olaba ebyennyanja bino ng'okumya ennyanja obulungi namusi yaffe era omuntu yenna okusanga ng'oli mu nvuba mbi atandika ez'obutale ate weeziri era mbasaba busabi temuddamu temuwagira envuba embi era singa mumanya abantu abadiringa mu bintu bino muntu alumirira eggwanga amasimu gaffe wegali mutukubire tujje tukole ki tubakwate bino ebyennyanja tugenda kubiddiza abantu mubirire ku bwereere ebinaddamu okubeerako byonna ebikyamufe mutuyite tubikwate tubiwawe mukole ki mubirye boka babe nga babikwata mwenga mukola ki mwenga mukola ki era tugenda okubibawa mubirye ate bo tugenda bakwata tugenda batwala mu kooti tubakyajinge emputa eno bw'anaagisanga nga yadde enkuluga bwetibweti naye nga waliwo ebyennyanja ebyeriraanyisizza ebitowe okitegeera abajja bikwata byonna bikole ki byonna bitwale singa naaba asanze emputa eno eriraanye ebitowe byonna bajja bisukka byonna bitwale kati ekitaasiza era bino nti bwe bibaddewo bino byokka oyingenda kufudamu kubireko kumikitamu katono wabeerawo okuteesawo musi amanya neddoboozi Senderi Geoffrey Senderi Wali Market ekyamazima abavubi bange babakuttira ebyennyanja obuto
naye gavumenti yeremeseza envuba ento y'ebyennyanja ebito kubanga yenyininyini tebakola obutimba bakujjako omusolo balina revenue siraba nsonga lwaki bakkiriza revenue nejja ku butimba obwo omusolo obutimba bukwatya ku nnyanja kusinga okujja mu butale okukangakanga abantu mulaze mu katale kugula byennyanja oluusi amenyesa n'okugulu panga dduka ate ne bali muwabbo okutangira ebyennyanja okuva eri kyamazima kyandibadde nti bw'oba toyagala kyennyanja kijja mu katale kito kikontolingire kuki ku nnyanja ekyokubiri obutimba bwenyininyininyini babifuula nti babyokye balagawo mumawulire nti bakoze ebyennyanja bakoze bati ate ebyennyanja byenyininyini bana babitwala kitegeeza eri bizinesi Museveni yabawa bizinesi so ekyandibadde ekyamakulu nti bakwate obutimba babwokye babugaana okujja mu Uganda envuba embi jja kuggwawo kubanga bino ebyennyanja si byamarobo bya butimba. Commander wa Fisheries Protection Unit Kampala and Mukono. Lero nkoze cooperation Katale ke Mukono. Tubadde tumaze banga nga tufuna masimu kuva mu public nga waliwo ebyennyanja abasuula wano ebyennyanja bito ebimenya amateeka. So lero bwe ntuse wano nsanzeko kituufu ebyennyanja bito byonna bibeera mu katale kano. Nkuteko immature operation ngikoze na technical people from Ministry of Fisheries, ba fisheries officer Mukono. Tukute immature fish ebyennyanja bito ebiri kilograms 8.3. Ebikuru ababadde n'ebikuru tupimye ne tubawa tusanze ebikuru mu katale konna balina kilograms 62. So kitegeeza akatale kano kali mu nvuba mbi. Leero ntaddeko akakiiko akagenda kubanga kalongoosa akatale kano okutadda mu kyennyanja kito na tugenda kubeera nga tuka supervising kamontalinga nga twadda mu kyennyanja kito. Tugenda ku prisons. Tugenda kuwa abasibe abe Mukono prison. Tumaze kubirodinga ku motoka yabwe ndowooza mugiraba. Tugenda ku prison ebikulu tubidizaana nanyini byo babitwala. Nga bulijjo warrant officer 1 Deo Sentiba omwogezi w'eggye erirwanisa envuba embi ku mazzi. Nze okusaba kwange njagenda mu maaso nga nsaba bana Uganda tule n'omutima ogwagala eggwanga lyaffe. Obwennyanja bwe tusanze wano e Mukono Is Kemivule market butiisa muntu oba omanyi oba oyiweebuuza tuba tulagawa ennyanja tugyonoona tugimalako. Abantu mbasaba envuba embi mutiveeko bwe mutagiveeko naffe operation zaffe zigenda mu maaso tujja kubakwata tubakyajinge amateeka nga bwe galagira. Singa tukuuma ennyanja yaffe no bulungi n'oba oleeta amafuta ag'ebunyolo tegasobola nnyanja omukusapootinga